Ogamba otyo omulungi atulaba era tuwuliriza ku Media UG kansubire nti no oli bulungi lunaku lwakuna tuyingiddewo n'amawulire still agafa ku ba celebrities bo n'abatutumufu ab'enjawulo mu ggwanga Uganda ne mu mawanga ate amalala agatwetoolodde. Olunaku olw'olwaleero tugenda kubanga twogera ku nsonga ekyalande ekyatambulira ddala eya copyright eya UPRS ne media houses ez'abalokole ate ne gospel music. Olunaku olw'olwaleero omukulu oba omuyimbi gwe bayita Titus Kutesa yavuddeyo nga yeemulugunya ku media houses ezimu eziganya okuba nga zisasula copyright oba nga zisasula UPRS n'agamba nti nno ye media houses zaamusabasaba dda ssente okuba nga ziteekayo music we, so bwe ziba nga zirumirira omuyimbi wa gospel lwaki zaamusaba ssente. Omukulu omulala gwengenda okuba nga nkuzanyira waneeno bamuyita Mugisha naye muyimbi wa gospel naye abadde yeemulugunya, so kw'omulugunya okugendera ddala ku media house eyo nga bagamba lwaki banga babalumirira nga abayimbi wa gospel lwaki babasaba ssente okuba nga bateekayo music waabwe. Kankwe ku maloboozi ngenda kukusookera erya Titus Kutesa nga yeemulugunya yagambye bw'ati. Ensonga ya lisiiti eyo ngaera mugirabye, lisiiti yange manya galiko gange nze yakwata ku macha n'entwalo olimba lwange baluzanye naye nga nina okusooka okubaako akasente kempaayo. Tekyannuma by then kubanga nalaba nga omutwalo guli fair, naye wekinnyumidde kubanga waliwo ekintu ekigendo tuyamba nga afe abayimbi ba gospel ofuna ku sente ate nga saawa ze zimu abalisiivinga lisiiti n'omutwalo gwange ate nga bagamba kya sitaani. Nja nakulima nti naye manye kyensasulira kubanga eyo lisiiti si yakuba luyimba lwo. Eyo lisiiti kyemmayindoza yagula kafo oluyimba lubeere nga luli mu kompyuta, okitegeera abantu bagenda oddusa banga gye lulinze kyendowooza kubeera nga boogiraba lisiiti teriiko nnyo na information y'amaanyi. Awo ye Titus Kutesa then ne Prince Mugisha naye yabadde yeemulugunya naye muyimbi wa gospel ku media house eno okuba ate nga yabasasuza ssente yagambye bw'ati. Natadde lisiiti yange ennaku z'omwezi nga 1 2017 lwe nasemba n'okuyimba nga oluvannyuma nkutta oluyimba ndututte ku radio emu eya gospel ne bansasuza omutwalo ogwaki ngula kibanja mu kompyuta yaabwe oluyimba lwange luterekebwe sinalukubibwe. Naye ate ekyasinza okunuma nti we nasasula oluyimba ate be balwana ennyo ne bagamba nti tebagenda sasula UPRS. Kale ebyo ebitambula mu gospel music olunaku olw'olwaleero abayimbi wa gospel bavudde ne beemulugunyira media house eyo nti bwe bange balumirirwa lwaki ate yabasaba ssente okuba nga bateekayo music waabwe. Era kubanga nkwebaza gwe wena wena yeekumidde ku Media UG, sharinga, subscribinga, commentinga, tambuza video eyo ku lw'ebipya n'ebingi ebikwatagana ku ba celebrities bo mu entertainment industry. Teweerabira tuli powered by Mufirika Travel Tours and Travel. Mufirika Tours and Travel bakugamba batya, bakugamba nti mu Christmas season eno beera ng'obeeyuna bayina emmotoka okuli emmotoka zennyini eza bulijjo basobola okuba nga bakutambuza kuliko buses n'emmotoka endala eba Mufirika Tours and travel. So esimu yaabwe weeryawo osobola okugetinga in touch nabo nosobola okuba ate nga bakutambuza oyina famire oyina bagenyi babaza okuva ebweru babavuga okuva ku kisaawe ne bababookingira ne hotels be Mufirika Tours and Travel be batuteeka mu ssente wano ku Media UG. Okay, mawulire mangi nyamalala gwotasanidde kubatenga osubwa nkugambye subscribinga, commentinga, sharinga. N'omukulu Bishop Kiganda naye yavuddeyo mu bigambo byayogedde bw'ati. UPRS eri out of order. Fe nyimba zetuyimbisa ku Christian media nyimba ezayimbibwa abayimbi ba gospel batali mu business era nga bamalo ziyimba be bajja gye tuli ne batwegayirira tubayambe tuziyimbise ensi ezimanye. Tetuyimbisa luyimba lwa muntu yenna nga talutuwadde, tetuyimbisa luyimba lwa muntu yenna nga nannyini takimanyi era nga tatusayiningiranga ndagaano.
buli station yona gyolabye abalokole eyina endagaano ey'ennyimba zeeyimbisa ng'etteeka lya the Copyright and Neighboring Rights Act 206 bwe ligamba. Ku UPRS twagala kubebaza mwena abasupportinga mu media UG abasubscribing era abalikinga muyongereddeyo okubanga musupportinga site eno oba channel eno yennyini eya Mo Media UG. Tuli powered by Mufirika Tours and Travel abakutambuliza abantu bakutambuliza family yo ogenda kulambula oyagala kuva mu kifo kimu gende mu kifo ekirala bayine emmotoka eza buli kika oyina mbaga osoyagala kubanga otambula emmotoka ez'ebbeeyi batuukire ba Mufirika Tours and Travel sobola okuba ate nga naawe otuukagana ku mulembe ogutambulira ddala. Okay, kali ngenda kubanga mbalekera wano naye nga mbebaza okubanga mu followinga mu subscribinga Mo Media UG beera ngo subscribinga for